Sawa ziri 12 ezencha azokusenange neyanziza nnyo nkodiremu agataliiko nfuufu era mukama wabacha kwadde obulamu nsaba bwe tugamala webazeeko ngenda kwanga kwambojo vonza sanyu Robina Mweruka ne katsoke trayo yokolo. Abenzikiriza yatonyeza omuwala Kando mu mbugo babasomedde emisango egy'okumutulugunya basuze Luzira. Semakaka abidde ku poliisi lwa mukazi we kumusibisa amulumiriza obwenzi naye n'akimusaako okubba enva. Poliisi erwanaganye n'abatuuze ekiteezi ekimotoka kya KCC ekitomedde omwana n'afa. Tukuleetedde emboozi ey'enjawulo ku kamera ezasibwa mu kibuga okukwata ababbi. Abantu bagamba nti weziri ate obubbi we businga. Nesimye nnyo okuneeyongako nze sanyu Robina Mweruka era obudde buno kangatandike n'abagambibwa okwenyigira mu bikolwa ebya Illuminati basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti enabweru ngeno omulamuzi tabakkiriza kwewozaako n'abasindika kwa limanda Luzira. Bano bavunaanibwa emisango mingi omulino gw'okutulugunya omuwala ng'ono kigambibwa okuba nti bamutonyeza Kando mu mbugo. Abantu bano okuli Immaculate Nakanjako, Joyce Nakungu, Maureen Nasali, Jovi Yakulira, Sala Nakamya, Shamira Kalungi ne Sekitu Joseph. Abagambibwa okubiramu n'embeera z'Abayunaati baleeteddwa leero mu kkooti y'enabweru ne bateekebwa mu kasenge nga muno basinkanidde omulamuzi wa kkooti esooka Alani Gajala tabakkiriza kubaako kye boogera. Kkooti wabadde omukyala agenda okuba nannyini nnyumba omwasangiddwa abantu bano bakiriitala nga bayogera ku abasirikale abamukomera okulaba nga abavubuka bano battibwa naye nga buteerere. Ye omuwala yatulugunyizibwa obwedda wali mu kkooti ng'ayongedde okunnyonnyola obulumi bwayitamu era bw'ati n'asaba kkooti esale omumwenkanya abantu bano basasule n'ensimbi bazadde be ze basaasaanyiza. Nnumizibwa nnyo okusingira ddala mu bitundu byange eby'ekyama n'amabeere. Omusawo nagenzeyo n'agamba obujjanjabi bugenda beera bw'amaanyi nnyo. Mbadde nsinga kwagala kumpa nga ssente zange zembadde neetaaga naye balemereddwa okuzimpa. Taata w'omuwala ono naye abadde omu kkooti ennyonnyodde embeera muwala bwe yayitamu na biki byatuuseko mu kasenge n'omulamuzi. Njagala kkooti esale amazima kubanga abaana bano baleetawo embeera nti waliwo eddiini gye sikkiriza nti gyeri ate nga bayita mu ddiini eyo okubonyaabonya bannaabwe n'okubanyaga. Kati njagala nnyo kkooti esale amazima nabo bennyini ebibonerezo kibaweebwe olw'ekikolwa kye baakola muwala wange. Omusawo n'agezaako n'amuwa eddagala naye abadde tannatereera yasigala nga alumizibwa nnyo ate nga avaamu omusaayi mungi naye omulamuzi atugambye tuddeewo omusawo wa poliisi addemu amukebere atubuulire ddala ekituufu. Abo wawabirwa bayingiziddwa mu kaduukulu ka kkooti gye basibye olunaku lulamba nga bawungeri ne bateekebwa mu baasi ey'amakolero ne balibwa Luzira wakati mu bukoomi obw'amaanyi. Bano bakumizibwa nga 11 omwezi ogujja. Ku lwokubiri poliisi y'enansi nazingako amaka ku kidda enabweru n'ekwata abavubuka 7 ku bigambibwa nti batulugunya omuwala gwe tatuukiriza amannya ne bamutonyeza Kando mu bitundu by'ekyama n'okumutuusaako obuvune obulala bwe bamusibira mu nnyumba ne bamuwamba nga bamulimbye nti bamutwala bweru ku kyeyo. Naye oli yakutte Kando nga ndaba we nti natandika ogitonyeza wati oyo my god ono nakwata ennyato yange nga naye muwala natandika oginyola wati nnyato yenki ebbeere nze nananyola wati. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.